Kitalo nnyo ekyamuzeeyi bosa nze mbadde mumanyi kitalo nnyo n'ekibuuzo kiri nti police n'ebitongole byonna eby'amagye ebikesi mukola ki? Security must work 24 hours okudetectinga crime. Paka today tebannaba tubuulira muntu kye yatta omusirikale wa Bujingo. Era tetumanyi ani yatta Isma Olaxes. Yes. Era nga emundu yemu farming ati emundu yatta Isma Olaxes is the same gun yatta omukumi wa Bujingo muhumuza. Kati kitegeeza nti emundu eri ku freelance esobola okunona omuntu omulala. Gashumba kasakwata microphone nayogera ku Gabbi ngogala bagetunulira. Actually mwababbi sente z'omusolo mbawa amagezi genda ogule empingo muhozi lwa Rairo gyeteekeko yambuka apa prison. Tota wana kubuzo yo mubbi. Don't even ask. Sente ziri mu ggwanga muno. N'okendeza ku babbi by 50% straight aga donor funding. Omwana bwobukeera ku makya n'agamba daddy don't take me to school muleke. Nemwe ne mutikko obwana bu brief case. Kati ne mulwana omwana wange ayafune buna mu buna emyaka egisoose buli muzadde yali wadda awo omwana wo obudde 99%. Musatu tonyezawo satu radio 4 ensonso zire kikomika tonyeza msam radio 7 eraka lyabe Bikulu bomukama kabalega nze Adam Kungo ntugane mwami Frank Gashumba tongere kubajukiza abawuliriza wobo ine kintu kyonna kyolanga oyina business jokola oyina somero lyo olina enteekateeka yonna ng'oyagala public obeggwanga obensi bakimanye ekyokudibwamu ekyo kiri wano ku radio 4 ne radio 7 bw'oba okyagala mu programu eno entugga bw'oba okyagala mu programu endala yonna bw'oba oyagala special announcement byonna ku radio 4 ne radio 7 twabikendezeza twabisaze ebbeeyi tuli mu maziga olw'okufa oba olw'okuttibwa kw'omukulu w'ekika ky'endiga mwami oyo abadde amanyiddwa nga Engineer Daniel Bosa yakubiddwa ajja amasasi mu Bukambwe erungujja. Police yavudde n'ekiwandiiko netugaa nti omu ku baamusse yattiddwa naye abatuuze ate omulala n'afuna ebisago survived with wounds and injuries. Kitalo nnyo ekyamuzeeyi bosa nze mbadde mumanyi yayinanga amaduuka mu Kikuubo agatunda ebintu bya electronics. Kitalo nnyo n'ekibuuzo kiri nti police n'ebitongole byonna eby'amagye ebikesi mukola ki? N'omwezi tegwennaba kuyitawo ng'omukumi wa Bujingo attiddwa kati omulala yattiddwa muzeeyi ono. Mukola ki? Kyekibasasuza aba security? Yes. Security must work 24 hours okudetectinga crime. Bakola ki ebitongole bya police eby'amagye n'ebirala byonna mu Uganda muno? There are over 20 intelligence organs eziri mu Uganda muno ng'omulimo gwabwe guli gumu ku detectinga crime. Ochuli kati Muganda ngani ono wapo ayogera police Fred Nanga lero sirwa kola press conference ajaga nti police yabakanyedda n'ogwayo gw'okubuuliriza ogw'okunoonyereza police yabakanyedda n'ogwayo ogw'okunoonyereza paka today tebannaba tubuulira muntu kye yatta omusirikale wa Bujingo. Era tetumanyi ani yatta Isma Olaxes. Yes. Era nga emundu yemu kubanga batu confirming nti emundu yatta Isma Olaxes is the same gun yatta omukumi wa Bujingo muhumuza. Kati kitegeeza nti emundu eri ku freelance esobola okunona omuntu omulala. Owulira nina bwe nabadde nsoma oba mu New Vision waddi nga balaga emundu emu yakatta abantu 21. Mwabakulya ebitongole by'abambega muli wa mu Mwenna ensonga bakola ki? Moralo y'abasirikale eri wansi, moralo y'aba detectives bana balina okusmoking out these thugs or criminals eri wansi nnyo. And that's the reason why bino bigenda maaso. Era mwe ababaka ba parliament bino bintu byensuubira okuleeta ku floor of parliament minister kubanga police eri under Ministry of Internal Affairs. Yes. General Tafire, General Mohoz, David Mohoz. Then bino ebitongole nga CMI biri under Ministry of Defense. Nenga kitwala nnyo ekyamuzeeyi bosa nze mbadde mumanyi adde musajja mukulu. Bino nga biraliikiriza mwami Gashumba. Yes. Bantu living in fear goge mazima. Emundu kasa zibeera nga bwe zisanga nga bwe zitambula ziraliikiriza abantu. Kubanga tunuuli abangamye mu bamutwairinze kuva mukono. That's what I hear. Ne ate nebaza ne communityism aba boda ababasazeeko n'ekirunyi nti omu ku batemu yakwatiddwa ndoozi ajja kuyamba poliisi mu kubuuliriza who hired these goons, were they hired, bintu bya family business
nsonga yaki okitegeera ndowooza naye nga tukungubagira wamu ne famire ya muzeeyi Bosa kitalo nnyo abale nnyo. Well, ngenda mukummulamu katono mwami Gashumba naye nga sinaba nalabye mwine enteekateeka nga ba PLU mu Masaka mwatugamba nti General MK very soon agenda eyo gwe n'abakulembeze abalala mbadde mbalaba e Masaka mu planning kaki tulina okuwagira waliwo enjogera empya eri mu Kampala tulina okuwagira PLU paka kuwulira bubi waliwo enjogera abaana abato bagina tulina okuwagira PLU ne John Muhoozi paka kuwulira bubi tulina okuwagira Muhoozi paka ng'amaze okulitayaringibwa mu magye tusabire ekisooka what we are praying for abeere retired from the military the moment is retired from the military ajja genda for nominations the moment kasaba nominating tugenda kololo kulayira oluve kolo tuyingire State House eggwanga literere omuntu yekajja okuzza sanite mu Uganda ajja okukwata ku gabbi kubanga agantu agasinga obutagala General Muhoozi ge gabbi agabbi eggwanga lino era mbeera nabone ku mikolo Gashumba kasita kwata microphone nayogera ku gabbi ng'ogalaba getunuulira oba obbye sente zaaki oba sente zaaki actually mwababbye sente z'omusolo mbawa amagezi genda ogule empingo Muhoozi lwalayiro gyeteekeko yambuka apa prison sawa yonna lino eggwanga gagga naye kungu abantu babbye eggwanga lino abantu babbye eggwanga lino gwe buli lwolaba ekizimbe ekyamaanyi ekiri mu area mwosula ne bagamba nti kya mukozi wa gavumenti totawana kubuuza oyo mubbi don't even ask bakuzina ennyumba eza bulijjo abantu ze basulamu gwampuliriza ku radio 4 ne radio 7 buli lwolaba omukungu wa gavumenti commissioner PS minister oba technocrat ng'ayina ekizimbe ekitajja mu myaka gye nga talina kyasubula eryo libbi eriwedde emirimu waliwo yaŋŋambye ekigambo kino mu kinene nnyo kyenkozesa ekiriwa mu kigambo kya gabbi gwe jangu ku radio 4 kozesa ekigambo kyoyagala nenze nkugambye agabbi they have rooted this country with impunity so esente ziri mu ggwanga muno n'okendeza ku babbi by 50% straight donor funding ku sente ziri muno obubbi ne misuse of taxpayers money so the only person who can return sanity in this country is General MK era ffe tumuyita Lutindo the bridge so ajja Masaka di nga ennaku z'omwezi 15 agenda kukyalako e Masaka 15 of March that's omwezi ogujja agenda kukyalako e Masaka agenda tulina kye tuyita baraza baraza MK lwalabiseeko biba bibuuzo na answer abantu bamubuuza ebibuuzo ne bamuulya challenges ze bayitamu naye n'abaddamu jukira is a senior presidential advisor on special operations so that's the day but what I know era tuli twagala kuwandiikira bekikwatako Masaka ebere olunaku lwebere public holiday muteekateeka public holiday yes twala kuwandiikira meya w'e Masaka atukize ebere public holiday why mchala namayanja yes mwanyinaze namayanja kubanga MK buli lwakyala mu kitundu ekitundu kikyuka twali naye kapuchorwa Jesus Kabale buli wabeera ebintu bikyuka so twagala kusaba public holiday nga 15 March Masaka ewummule abantu bafune omukisa okutunira ku president yaddako we are not in comedy agala batunde president yaddako ajokuza sanity muli sure nnyo nti yaddako ajokuza sanity kale katujje ku ana stopping obubbi ana guaranteeing a smooth transition of power that's General MK katulabye twakyogerako ba briefly at some point wano nga twogera ku baana abato as young as 5-6 then betwayogerako ntukonako nti omwana omusanga mu boarding owana myaka 5-6 omuzadde yamuteeka mu boarding school ebbanga kyetuufu omwana mwe yali badde abeerera mu day rather mu boarding schools yes kakati abanoonyereza batugamba nti ekintu ekigwa mu bwongo bw'omwana ali below the age of 11 tekivaamu kati mu abazadde abampuliriza mwegendereze nnyo omwana ekintu kyalaba nga ali below the age of 11
wansi w'emyaka 11 kyalaba oba kyawulira tekiri muva mu bwongo study yakolebwa Finland era baba Finnish n'aba Japan bakugamba nti emyaka egisoose buli muzadde yali wadda awo omwana we obudde 99%. Kwaba ngambi Japan yote waliyo kindergarten. Actually kindergarten ye Japan kyekifo abaana mwe bagenda okusocializinga okuzanya ne badda awaka. Unfortunately kindergarten is in Uganda abaana abazirimo inzo gamba nti bakola PhD. Ompulira kikyendeeta nti kikwasa ennaku omuzadde ali mu Kampala eyesobola n'atwala omwana we mu kisulo mu kindergarten. Imagine sene kinda baby bagita baby esokebwako ya wansi baby abadde ulira daycare omwaka gubeera mu emyezi 12 mu myezi 12 ziri mu terms 3 buli term ebeera mu emyezi 3 esatu. Okay, kitegeza emyezi 12 emyezi 9 omwana agimaze ku ssomero n'abantu batalinaako Luganda batali connected to mu mbera. Omwana wa baby abayina emyaka emeka? Esatu. Tunulira omwana wo gwe wazaala n'omuwa omuntu amukulize nenga goli Kampala oli mu bibyo Omwana ugene Rwanda ba President Kagame balese etteeka eryo kaakati nti amasomero g'ebisulo galina kubeera abaana with special needs. Ompulira? Okay. Tunulira omwana nasoma nava mu baby paka top ali mu kisulo talina bondi na muzadde yenna. Nasoma primary from P1 to P7 ali mu kisulo alina basomesa na dom mother. Nasoma O and A level ali mu kisulo. Nasoma university ali mu hostel. Ekisooka kalicha ennono zeggwanga lyavaamu akulata zimanyi. Ekyokubiri omwana ono taba mujagu kimala. Bw'otunuulira abantu abali mu generation yaffe emyaka gyaffe n'abaddako oba abatuli waggulu chances ziri nti 90% basomanga bava waka. Omwana bw'asomanga ava waka alaba maama bw'awaata amatooke, alaba maama bw'alabirira ebitooke, maama alabirira ate embuzi, embizzi, ente n'ekintu ekirala. Omwana bw'asomanga avadde nga taata wayina edduuka mu kikuubo oba mu Owino oba mu Sawuliyaku ng'omwana buli olunyuka abeera ne kitaawe amanya bizinesi ziraningibwa zitya. Tuli ku radio wano njala mu ndage y'abayindi 3 ng'abaana bawe bali mu bisulo. Abaana b'abayindi basoma bava waka lwaki. Omwana oluva ku ssomero ng'abeera ne kitaawe mu dduuka n'amanya nti kungu yanyamba ku URA Gashumba clearing agent ono yanyamba mu kino ono emanerenda. Kati fa abaffe from baby paka university bali mu bisulo ali mu kisulo kyova olaba bannayuganda babaddemu n'akasente batono olumala emyezi 6 nga amaze okufa sente zonna zigwawo buggwi. Lwaki? Abaana bano tebamanya kitaffe sente yazikolanga atya. Owulidde? Ekirala abaana bakuziwa si bakujjukujju. Abantu abawangudde ensi eno si be bakulembera mu bibiina. Be bantu abali all around. Okay. Nze kungu ndayira nga ntya Katonda sisobola kusomeseza mwana wange kaakati mu kisulo olwo experience gye nnyina. Tokyasobola kusomeseza abaana mu kisulo? No, mu secondary school nsobola. Ne zino formative age from omwaka ogusoose paka 11 sisobola. Lwaki? Omwana buli lwobeera naye you learn a lot. Akuyiga nawe n'omuyiga. Naye opening up to you. Nejalo tuniyo omwana omuwala omwana omuganda. Ulira omwana omuganda. Okay. Ngadde omumother we wagwanga ddala. Musonyiwe sijja kukosa kyamawanga kujja muyinza kitwala obubi. Omwana muganda nedde omumother we sijja kikosa. Nga wagwanga ddala. Abasomesa bonna bagwanga ddala. Kitegeeza culture y'abatagikola ki? Tagimanyi. Nze nkubulira ntambudde ensi eno. Nebo omuyindi gwosanze India culture ye yemu newe Dubai owe Brazil ne UK.
Okay. You get it? Okay. Ka interjection mwami Gashumba. Kankulika information kano kayinza okwongerako ku kyogamba. The next experience ko omu ku basista bange. Waliwo we yali. Nga maama wayagala abere mu ssomero erimu eriri okumpi naye. Nga option yo keriwo yakumuteeka mu Kisuulo secondary school. Naye ng'essomero ly'aba Advent. Ffe tuli Bayisiraamu. I was shocked 4 years after her O level nga ebyeddiini eyange tayagala kumanya. Yeusiraamu. Era nga alina ne Bible eyiye. Kubanga abadde mu ki? Abadde mu Advent emyaka 4. Yes. Mu boarding. Yes. Kitegedde kyenkulaga. Kaakati n'amasomero gaffe kati bw'otwala omwana omusiraamu e Namagunga okuggyako omwana oyo ng'aliko imaani chance ziri waggulu eddiini yajja givaako. Kyekizeeyo ku kiri era kye nabagamba wano Finland. Gashumba abeere Munyonyo. Tosobola kusomeseza mwana wo gayaaza. Oba mukono no. Ayina kusomera mu community mwali. Basi mwe zibasuula. Basi ziba ejja n'emupiikinga awaka n'emutwala ku ssomero. So abaana b'ennaku zino abasinga ate nze nekino ekintu ky'okubulaminga abaana nze sikiwagira. Kitya? Omutawana guli kufa abazadde. Okuba bulaminga tutya mwami Gashumba? Mpule mugamba abaana b'ennaku zino. No gamba abazadde b'ennaku zino. Abazadde baaki? B'ennaku zino. Kati omwana wa kindergarten ye yeetwalayo bagwa omutwalayo. Ffe tubatwala. Ekinnuma bano basingle mothers oba bano atwala omwana mu kindergarten mu baby ng'aga musajja yandekawo that single mother omusanga mu governor ng'abuuka ng'ennyana. Otegedde? Okay. Mbw'olwokuba omusajja yandekawo sina budde bwa mwana kambasese ekirala mwe abazadde mukole buli kimu omwana muwe obudde mutwale mu masomero amalungi. Bw'ali turning out to be the opposite kinaaba kizibu kye. Yes. N'ensi ejja kuterawo omukono egambe kungoyo gwolaba yafaayo n'awerera abaana. Visitation yazibeerangako. Omwana bw'anaanywa enjaga ye n'alema okusoma bibeera biki? Bibyo. Oba bibeera bibyo. Ensejja mujajinga nga ye. Yes. So it's very 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 crucial abazadde abampuliriza. Mbeegayiridde mu sacrificing buli kintu kyonna abaana basome nga bava waka. Senior wanu kiri okay. Senior wanu nkiwagira. Omwana ono ave mu bulamu bw'okuvanga waka abeereko ne banne. Ayige nti sukaali bwanzigwako nsobola okumalako ttaamu nga nywa sukaali naye nga mikwano gyange gye gimukola egimumpa. Kubanga ffe twabikolanga ebyo. Wagendanga ku ssomero kiro za sukaali 2. But I can assure you ttaamu yonna neggwako ng'onywa sukaali every day. Bano nga wasabye bano ne bakuwa. Okay, again kiina ne impact oba effect ku okyogedde nti omwana taba mujagu kimala. Twafuna ekizibu ky'amasomero mwami Gashumba. Abaana babazuukusa ssaawa aga boarding ago. Sawa 10. Ezaki. Ez'okumakya sawa 10 sawa 10. Ngalyo lili mu police training. Babazuukusa saawa ezo. Ekirala kati imagine omwana w'emyaka omukaaga asula mu body mu dormitory. Yemu n'abaana ba P7 P6. Tegeeza bw'ozuukusa ba P7 ne P6 ne P5. Naye ajja kusisimuka. So you can imagine a younger boy, a young girl of 7, of 8 waking up at 4 in the morning every day. Kati nekyanze kyesikkiriziganya nakyo. Omwana wa P1, P2, P4, P5 kyeki muzukusa saa 10 ogwekiragenda kukola ki? Morning preps. Zaaki. Ffe twazikolako ne twasoma twayita. Kankubulire nze generation yaffe. Nze nasomera mu Aga Khan e Masaka awo. Ffe twasomanga half a day. Ngaba A-level basoma okuva ku saawa 3 paka 7. A-level. O-level nga basoma okuva ku saa 8 paka 11. Era kizeeyo kiri kitega nti essaawa z'okumakya obadde n'abazadde bo. Owulira ndowooza? Yes. Nze Gashumba sina PhD nga Dr. Muganga ate sijagala ompulira ndowooza. Kubanga Muganga byansinga bingi nange byemusinga okumanya biki bingi. Owulira? Mu respectinga alifominze ensoma abaana gye basoma mu Uganda but mumbuuliremu abali ku Radio 4 omwana w'emyaka 7 kyeki muzuukusa ku ssaawa 10. Kati kiringa nga nze nsanga abaana olumu bwe baleeta ku ssomero saa 12 kitundu. Zaaki? 12 kitundu. Abaana balina okwebaka. Leave kids to be. Muleka abaana babeere kye balina okuba. Nze olumu nnyomba ne baganda bange abato abalina abaana abato. Tubeera mu kyalo eyo omwana ne bamwambaza busokisi ne bamwambaza obugatto. Era manyino buba bako ne busokisi ne mbubajjamu. Omwana muleka atambuze ebigere abeere
ontegera ndowooza kubanga omwana bw'omuleka n'atambuza ebigere afuuka akula ali hardened ompulira ndowooza kati nze nyina ekintu ekinnemye okutegeera up to today ekiriwo mu Uganda abaana mubasindika awaka okuwummula si bwe kiri ate ne mubawa holiday work holiday package waaki ate mutugamba nti be at the right place doing the right thing si bwe kiri at the right time si bwe kiri kati omwana gw'osindisa awaka for holiday ate homework omuwa waaki abaana mu holiday mubaleke bakube kyeddoma basambe omupiira batuuyane bepene yes be discovering but they want to keep them busy kati ulira obusiru bw'amasomero ebiriwo kaakati mbw ate abaana lwe balipotinze ku ssomero the following day balina okukola ebigezo bya holiday work is that feasible n'ekiwula kyembuuza ti abaana betukozesa bino n'abatabikola baliwo abasinza okubeera productive kungu ompulire kyengu oli musomesa yes nziraamu abaana mu batusindikidde bawummule lwaki mubawa holiday work no waliwo I'm asking you si waliwo please genda maaso no fena tuli basomesa ne waliwo ebimu abasomesa bebakola nga tebandibikoze kati nga bino byeyogera nange sikkiriziganya nebyo ekyokulabirako weekiri kawalaka nkarahuma yekana atya myaka kagenda kweza emyaka 4 namulinyisa mu ssomero ku myaka 3 daycare olunaku lwe namutwala mu ssomero lwegulo yajja ne holiday package no yajja ne homework wali biyuzizza genda kungu wangambye oli mukola oba degree oba master's degree excellent genda mugugu teekamu ekigambo kindergarten kitegeeza it's a place where kids must have fun kindergarten kyekifo abaana mwe balina okuzanyira bayiga okubondinga bayiga okusocializinga ne bannaabwe unfortunately kati kindergarten musifudde Harvard kyova olaba omwana wo olunaku lwe yagenda enkeera yakomawo ne kabriefcase ka homework nze mbiyulizaawo ebyo byaki kambuze ekirala generation y'abantu abagenda myaka 5 batona basoma kindergarten nange saagisoma tewayita siri wano ku radio 4 kambuze ekibuzo ekirala abagisoma naawe atagisoma entegera yamwe yenkana nze era n'omala obimpa wembiyulizaawo bamuwa ekirala yalemala n'okulemala buli kaseera ngamba daddy where is my homework kati owulira agenda kula ng'alowooza nti abawanguzi balina kusoma bitabo byokka waliwo headmistress akasomero kabangaawo nakasero kiro gye yasomera kaali kalungi nnyo yaŋŋamba ekigambo kyendifa seerabidde yaŋŋamba nti kino kifo ky'abaana kuzanyiramu omwana bwe buukeera ku makya n'agamba daddy don't take me to school muleke baana kuzanya abatayagala kuzanya muleke omwana muleke awaka nemwe ne mutikka obwana bu briefcase kati ne mulwana omwana wange ayafune buna actually mwe new vision monitor njagala mukoleyo research eno njagala mutunoonyeza abaana abafuna obuna mu myaka 2 emabega where are they abafuna 8 where are they semanje bali you get it so fe mu byalo gye twakulira Masaka tuli all around kubanga nze manyi okulunda ente manyi ozikama manyi okulima buli kimu nkimanyi tewasoma nasale saagisomaako you get it wafiirwa nafiirwa ki abagisoma bansinga ki owulire kyenkugamba byabwereere abaana balina okubeera n'abazadde ekirala okunoonyereza kulaga nti abaana abakuze bahavinga lunch or dinner ne bazadde baabwe batendinga okubondinga ne bazadde baabwe kati kituzizzaayo ffe gye twakulira twaliranga ku lujjuliro twatuulanga bwe tuti ne baleeta omuwumbo gw'amatooke lumooni ne mwetoola bwe mutukunda ayo wajjajjaffe ffe twakulewa ffe tuna dining mu kyalo anti mwe mwali bagagga mwali bulungi kitaffe yali muloodi naye nga bwe tukyali wajjajjaffe nzijukira tutuula ffenna wansi kati kyenzijukira bwe wasimbanga olukono ng'ajja alukuba owulidde ekyanga batugamba tokkirizibwa kulya nnyama gimalawo ennyama yalina okufemba owulira kaakati bano abaana bamwe bwe babimanyi tebabimanyi kituufu ewa jjajjaffe nzijukira jjajjaffe Sarafina oyo yafa kansa 1984 nzijukira naye sirabanga mukyala yalina love yalina kwagala ng'atali disciplined like her nga buli kibala ekiri ku nsi kuno kimanyi akiina amenvu ebikajjo amapaapaali fene ne kungunkulayirire none of us teri muzzukulu we yali ayinza kumenya kikajjo nga si yagambye
Anasoka kukkiriza. My God. Jajja foyo nga amanyi okusiba akandiizi buno sukali ndiizi n'abusiba mu kiyungu. Nekengera konna nekengera bwe kati nga kuffe teri muntu ayinza kujjako munwe gwa ndiizi okujjako nga yaya bagambi. Mugende mulye ku menvu. Jajja ffe Sarafina oyo nga ekawungeza ayuka ebisubi olumala okubiyokya n'avumbika mu lumonde. Nga tumanyi mulimu lumonde zoza mukola ki? Ndoza kwatako. Owulidde? Values ezo ze batuteekamu kati mu abaana bammwe. Omwana ow'emyaka 3 alina eddomu mother gw'atayinaako Luganda ng'ate nno eddomu mother ono tali mu ssomero lino nti ayagala nnaku ye yamufuula ki domu mother. Kati nyina we nawulidde ku leediyo nti abasomesa mu kulya emmere y'abaana baayiseewo. Abasomesa? Kubanga abasomesa enjala ebaluma. Emmere gye tusibirira abaana. Baddako ne bakavula. Yes. Abasomesa nga batukola bubi. Ontegeera ndowooza? Emmere y'abaana bwe Rahamu mu paakingidde Cafe Javas omusomesa yasuze enjala. No bamanyi otuleetera abazadde bennyini abo especially ku VD. Okukola kyokuleetera aleetera omwana emmere n'omusomesa X ne n'amuleetera nga tandikiraawo nti banne lwaki mbakubira budde bwe buti nga lwaki mukola okumba ku ssaawa nnyo bammeka oba mukaaga I don't know. Obuzibu bwabaddewo mu Gashumba. Kati ekisooka company mu Uganda tezirespectinga tezivaluinga ba clients baazo baba customers. Nze mbadde customer wa DSTV okumala the last 28 years. Ate nasooka kubeera ku premium ndoza mazengamu myezi nga 8 nga ngivuddeko. Premium kitegeeza ye package buli kimu ng'okiina ebiseera bye twasasulanga $1 oba 12. It was a lot of money. Ngera okuba ne DSTV awaka premium oba olina okuba ng'oyinamu. Naye ejjoogo eriri mu ggwanga muno limuvinze okuva mu gavumenti ne ligenda ne mu bitongole ebiri private. DSTV, it's a 24-hour service. Sibe kiri? Bwe nsasula DSTV emitwalo gyange 15 oba 12 oba 2 mbe expecting okunsavinga essaawa 24. Nali nzirayo awaka ku Thursday nzijukira nyina program gye njagala okulaba. It was I think 5 minutes to 10 nsasula sente. Bwe nsasula sente zigaana okugendako. Nkubidde customer care yaabwe ne baŋŋamba bagaddewo. Saawa zino tebaliwo. Bagaddewo. Nenkubira omukuba technicians baabo naŋŋamba kangezeko kuyamba. Nankolinga back nti bonna be badde nsubira okuyamba tebasobola kuyamba. Tebakwata masimu. I was mad. I was boiling. Negenda ku X oba Twitter handle yange neteekayo okwemulugunya kwange. Of course nabavuma goge mazima. Ate nga nyina right eyo bavuma they have to serve me. Because you pay. Yes. Nenkiwanika. Surprising. 7 minutes after my tweet, DSTV Kenya responded. Nga bambuuza tukuyambe tutya. Buzibu ki? Abali Kenya. Kenya, DSTV Kenya responded. My choice Kenya responding. They even inboxed me on X how they can help me. Nembabuulira ndi Uganda nenga unfortunately we are in Kenya. Ulira abajjaga bano abamati choice ne DSTV Uganda bankubidde the following day ku saa 9 emisana ate yankubidde nga mwana mu buto buno bwana obukola mu call center nga ne byabuuza tabitegeera nembagamba kinabadde neetaaga si kyakyetaaga ne baddamu okunkubira ekawungeezi era mwana muto mu mateeka customer nganza amaze emyaka 8 nga akuwa sente bw'aba n'okwemulugunya buno bwana buli mu call center si bwe bunkubira because binary code says yes omuntu yali badde ankubira essimu yali badde top management oba CEO waabwe wa general manager mutawaanaaki none up to today Cafe Javas eyo giraba ne bwoba oli emmere bakwetololako ne bakubuuza emmere eri etya nti eri okay yes bo bagamba nti tempoomedde nga bagamba tukukyusizemu endala zekyovula mbaga mu Uganda company yokka esikowalinga above 90 ku customer care it's Cafe Javas ontisiza DSTV eyo era nagimaze nkomye mwezi guno siriddamu kusasulya DSTV ontisiza siriddamu toliddamu nedda era namwe abampuliza temuddamu bisasula ebyo DSTV multi choice tosobola kukunga bantu why not DSTV multi choice bali badde bakera ne banfumbira ne breakfast every day kusendeze n'akabawa abiri buli mwezi badde bawa for the last 28 years you get it
Noba kubiranga buli dakika 5 kwere sawa nya. Bagaddewo abajegaabu. Can you imagine? Nsasula a 24-hour service. You get it? Mba ne expect ne ku mwendo gw'ekiro. Bali baddawe ne bazibeera 10 okurespondinga ku client waabwe. Yes, singa channel yechanze nga inda chenjalo okulaba ni gwe nkubiro fixing. It's them. Bali extremely fake. Ngaje nkomezi. They are what? Fake. Extremely fake. Fake. Na kankusisa kuchena itamu general manager waabwe. Obo bali abantu abali mu top management yabadde nkubire simu. Sir, can we have a meeting with you? Mumateka sigera na mu office yabo banoonya jendi. Ne ba apologizinga. Up to now, none of these top guys has called. Atiacho tekiri mu multi choice yokka wano Uganda. Company singeza abana Uganda, they simply don't take customers seriously. Nazino banka za mwezi no zendaba. Oyingira mu banka akulya customer care ngalimenti kubera Somalia ngadumira majobo kambwe bwayina. Head customer care. You get it? Then the chide ku bantu chibetuwe emirimu really. You can imagine Lwachiyo DSTV Kenya was able to respond very fast. Yes. Nga abaffe bali wano batudde. Neba inboxing no inboxinga how they can help me. Nemba nyonyola ndi Uganda. You get it? So neba ntamba natamidwa multi choice beyond repair. Kyakuyisiza bubi. Ni bubi nnyo. Badde nteekateko bega tako mwezi ogujja. Sisobola. Sira commending nga Munnayuganda inagula decoder ya DSTV. Nze Gashumba sisiba. Sisiba, nze Gashumba sirisiba. Ekisooka appetite yange yakwegayirira. Sisiba. Ebbanga limaze ku nsi sisibangako. Oli mu Katoliki. Yes, ndi mu Katoliki era nkimanyi pa Katonda atandikira mu ggulu n'amalira atandikira mu ggulu n'ayita Roma n'ava Roma n'ayita Lubaga n'agenda ekitovu n'amalira Vira Maria ekitebe ky'Obukatoliki mu Uganda. Nenze sisiba. Ekisooka appetite yange yakwegayirira. Ekyankola ebirungi bingi Katonda kwajja okusinziira okunteeka mu jjana. Nze era eggulu bwe liribeerayo twaliyingidde dda. Ffe tugenda kubeera Special Forces Command nga tuli mu ggulu tuli ne Yesu tunywa bu champagne nga kungo ngamba Gashumba nga sirina budde bwo. Mukole ebikolo ebyekisa. Ekinaabatwala mu ggulu oba musindako. Ekinaabatwala mu ggulu oba jjana si kusiiba ebikolo ebyekisa. Bantu bangi bagenda kusiiba naye ng'ettima ko obuchayi bwayina ku mutima gwe nga bobuteeka ku sino twakateimuka tevaawo atasiibye ng'okola ebikolo ebyekisa asinga asiibye ng'oyina ettima ku mutima. Nze sisiiba nekya siwa kimu kya 10 ekyo nakigaana Gashumba. Ekimu eky'ekumi ekyange nkiwanga nyamba abeetaaga okuyambibwa. Tosiiba. Sisiiba siwa kimu kya 10. Era Katonda bwalimbuuza lwaki sawa kimu kya 10 nti emiyaayu gye nalabanga e Uganda nga sola jiwa kimu kya 10 kyange. Period. Actually tibajja oba verse kimu Bible. Nti bwe nayinanga ennyonta temwampa kyakunywa. Nga Katonda kikyategeeza nti bw'otayamba bamulekwa bannamwandu oba tokoze ebikola bya Katonda. Nze sisiiba siwa kimu kya 10 nenga nyamba we kyetaagisa okukola ki. So lenti period egenda maaso togimanyi. Ngimanyi gyerina nze sisiiba. Mama wange yasiiba ye musiibi nnyo era kati ekiseera kyakalema talya nnyama. Naye nze ate nsinga okulya ennyama ekiseera kyakalema nsinga okulya ennyama Gashumba. Waliwo ngambye Gashumba repent Yesu akulokole. Nze repenting kiki? Okwenenya. Nenenya ki? Wenenya obutasiiba. Nze ku bibi abantu bye bayina siina kibi. Nze bibi byange bwe beera mmotoka kavitisi. Naye abantu bayina ebibi ebyenkana sino tracker. Mu maaso ga Katonda ni mutuukirivu nnyo. I'm a baby before God. Naye ku bantu ebibi bayina. Allah hawla ate kisinga okunnuma. Abayina agabi ago bosanga mu maaso makanisa ne mu kereziya. Batula wano ku mwanya. Kubibi abantu bebayina bwe beera mmotoka ndika vitisi. Banene. Ne waliwo abayina ebibi nga sino tracker sina bibi. Nyina okwebaza Sala Kiyimba. Sala Kiyimba yakuulira abakyala mu Greater Masaka. Yakoze omukolo gwadde gw'amaanyi. Akulira abakyala mu PLU. Sala Kiyimba Jeno Muhoozi Kainerugaba yamulonda okuulira abakyala mu Greater Masaka. Okay. On Saturday nga twetegekera okukyala kwa Jeno MK Masaka, Sala Kiyimba yayise abakyala bonna ba leaders b'abakyala mu Greater Masaka. N'abakunganyiza ku Hotel Boulevard. Mukolo gwadde mulungi nnyo. Former minister and former PPS Amelia Kyambadde yabaddewo.
Mwanyina Zaisha Sekindi Minisita wa Water yabaddewo, Mwanyina ze Shatsi yabaddewo n'abanene bangi. Omukolo gwadde mulungi n'ekirala kye nalabye Hotel Boulevard. Gwe bw'obanga ogendanga e Masaka nga bwe mwagala Serena e Kampala, Serena y'e Masaka ye Hotel Boulevard. It's perfect. Buli kintu kirungi, amasuka gali ameeru ge baalagira mu Osula, ekifo kirungi nnyo. Mwe n'abagenda e Masaka, bw'obanga ogenze e Masaka, bw'oba oyagala okusula mu Serena y'e Masaka, it's Hotel Boulevard. Mpozi era neebaza muganda wange Kagabo. Kagabo yakoze emikolo gyadde mirungi nnyo Erwengo. Baganda bange bato bange bangi aba Nupo feature ne basala okuva mu Nupo ne bajoininga PRU. Twaha Kagabo, thank you so much. Hey. Muto wange. Yesebo. Oyina emyaka emeka? Sewa nina emyaka ejuwera. Suka 3. Oli osuka 3. Gwe wenyumiriza mu bulamu bwo, oli happy nti bakuza bulungi? Ne bakuzukusako 10 ogw'ekiro? Si 10 gwa kiro, naye wawe zino saa ez'okumakya nga 12 awo. 12 ziri. Actually kankubulira ekyama. Omwana ali below the age of 10. Oba age of 8. Teri nsonga n'emwe muzukusa sawa 12. Akole ki? Yagulawo enzigi? Okay. Yakugamba nti omwana yino muteko hard life. Hard life eri maje. Hard life eri olirimu, eri kabalye, eri kabamba, eri kaweweeta. Okitegeera ndowooza. Hard life etegeeza kikunaza mwana mazzi ganyogoga. Ebya bulimba. Bya bulimba. Abaana balina okuzuukira mu budde bwe balina okuzuukiramu. Nti abavandimwe mwenna Abanyarwanda abampuliriza essaawa zino, Radio 7 ne Radio 4 tuina program gye tugenda nga okukolera ku Radio 4 ne Radio 7 every Sunday okuva ku ssaawa 7 paka saa 8. Tugenda kwogera ku culture yaffe, history yaffe, challenges abantu ze balina mu Uganda, abavandimwe ompulira ndowooza. So nkiddamu nti Abanyarwanda mwenna oba abavandimwe mu Uganda, okutandika ku Sunday ejja tugenda kubanga ne program ku Radio 4 ne Radio 7 twagituumye The Voice of Abavandimwe. Egenda kubeeranga okuva ku ssaawa 7 paka saa 8. Tugenda kwogera ku culture, twogere ku history yaffe, twogere ku bintu ebitugatta, kubanga abaana be bakulanga tebamanyi history yaabwe bajja kulanga tebamanyi nsi mwe bakolaki mwe bagenda. So kano kalangu kakubidde abavandimwe oba Abanyarwanda oba mikwano gyaffe, kwana bagamba wano mu Buganda naddala tewali family mwe tutali. Ffe tulinganga munnyu, tewali nva ziwooma nga temuli ki, tewali munnyu. Kyekyo ekirala kino nakyo kankiiseewo. Nabadde Masaka over the weekend. Abantu be Masaka Muhoozi tebamuyita Muhoozi, bamuyita Mugogozi Magufuli. Mama olidde erinnya lyerya kaba kisusizza nnyo. Mugogozi Magufuli. Magufuli maki yakole Tanzania mu myaka 5 ekyuse eggwanga eri. Era naffe tukimanyi nti Muhoozi muwe 5 years mu buyinza, enkyukakyuka mujja kuba mugirabye. Bannamasaka bamuyita Omugogozi Magufuli. Erinnya likoze eki? Magufuli Omugogozi. Omugogozi Magufuli. Tibajja kumuwagira paka kuwulira bubi. Bannamasaka bagenda kumuwagira paka kuwulira bubi. Mutwe ku mutwe. Balina nekya mutwe ku mutwe. Okay, webale katono nnyo kali waliwo konyekaawo aka school vans. Kakati abamu kuffe tuli basajja bakulu, tuli baana bato. Kungu, let's be sincere with each other. Gashumba asula mu nnyonyo. Ayina muwala we gwe bayita Linda. Vani munona sawa 11 nga bukya. Ne munona Vani enona Linda ku sawa 11 nga bukya. Ne Linda ono asomera mu Kanasale school akali ku Namirembe Road. Owulidde? Nejja Linda muwala wa Gashumba mu nnyonyo. Negenda Eruzira nejjayo muwala wa Kungu. Neva Eruzira negenda Embuya Semuvani nenonayo mutabani wa Shamola ewa Embuya. Neva Embuya negenda enona muwala wa Faith Nakasero ebatwala ku Nasale school ku Namirembe Road. Omwana avudde awaka sawa 11 nga bukya atuuka ku Kanasale school kalina okusomeramu ku sawa 3. Ng'akooye ebinja bimukubye yebase wulira. Akaana ne kasoma okuva ku sawa 3 paka saa 6 n'ekitundu.
ne kaddamu ne bakateka in the same van ne kayisa in the same routing. Laba omwana akoowa bw'atyo bino betwogerako abaana ba nasale ekisooka it's wrong. Omwana w'emyaka 3 emyaka 4 okubeera in a nursery school it's wrong. Ekyokubiri kikyamu nnyo omwana ali below the age of 11 oba the age of 13 okusomera mu bisulo. Ffe kyetwogerako. Ekibuuzo nkibuuza nnyo mwe abakeeza abaana ne mubanona ssaawa 11 n'abataasoma nasale baliwo abasinga okubeera abagezi n'abajagujagu. Mwe abazadde abampuliriza tokkiriza mwana wo muto mujja waka ssaawa 11. Okay. Webale.